Watumusime Gerard Kasasiro asuulibwa mu batuuze abassa ekivundu Kasese. Ne Kasese n'amakubo tugalaba nga gayita mu kibuga wakati ku mbalaza z'abantu. Kiki ekiri eyo? Ani meeya ye? Tubulire. Neyanze SPD ne Jennifer Fulufiga mu studio. Meya waffe bamuyita Charles Kahindo Sibyabuwa ya replacinga Gunti Kabyanga Godfrey. So lwe yatuuka mu bukulembeze yasanga nga balina ekizibu kya Kasasiro ng'olaba mu background yange. Wano we tuyimiridde twayimiridde amabbali naye eri wansi singa tugenzeko eri wansi Kasasiro mungi naye tetwagenzeyo lwakuba ekivundu kingi nnyo tosobola kubeera eri like dakika 2 n'omalako. So ffe twasazeemu kuyimirira wano amabbali kubanga naffe tuyinza genda eri ne tujjayo obulwadde ng'abatuuze abawano nga bwe bagamba. So abatuuze be wano baliranye kano Kasasiro ziringa meters 2 kuva ku geti ya Kasasiro kugenda ku maka g'abantu. So bo bavuddeyo ne balaga obutali bumativu bwabwe ne bagamba nti no ekivundu kibata kubanga Kasasiro tawuni yonna Kasese municipality Kasasiro bakayiwa wano. So waliwo abaali balese machines ziri wano nga zikuba guno like nga bacyclinga kano Kasasiro naye bo tebacyclinga Kasasiro yenna abajjamu obucupa bwokka bwe batwala ne bagenda ne bakozesamu ebintu bya kati obuveera n'ebigundi ebisubi by'amatooke n'ebintu bingi cupa byo bisigala wano. So enkuba nga yatonye so ebyo byonna bibeeramu amazzi ne bitandika kuvunda kati ne muba ekintu ky'amaanyi nnyo ne kitandika kuba abantu ng'olaba mu background yange eri ago maka g'abantu na wano wajjuddewo amaka g'abantu. So batandise kukaaba nti ekivundu kibata. Basabye ne gavumenti ne Kasese municipality wakiri bazimbe wano Kasasiro bakasenkule wano bakatwale mu kifo kirala deni babazimpire wakatale kubanga abantu bazimbye wano banki nnyo. So bo balowooza singa Kasasiro kano bakajjawo ne bazimba wakatale kubanga space ngazi bagambe singa bazimba wakatale kagenda kubanga kabayamba n'okugula emmere n'okufunamu revenue nga Uganda ne Kasese municipality kutwaliza wamu bakulakulanye ekitundu rather than kulekawo kano Kasasiro ne batandika n'okugyamu ebirwadde. SPD ekirala kye tusanze wano lwe twatuseewo twasanzeewo abaana abali under age like tuba twogera ku baana bali wansi w'emyaka 18 kudda wansi be bakola wano singa tuba tukiridde ng'esayidi z'eri wansi bajjuddeyo bangi. Lwe twababuuza lwaki temugenze kusoma nga mukola mu Kasasiro ne bagamba fizi yabula n'abazadde baabwe abamu baabasulawo ne basalamu okujja wano kukolawo mu Kasasiro kwefunira 10. Bwe bakolekitinga mu motoka ereeta Kasasiro neyiwa wano kati bo bakwata engumbi n'ebitiyo ne bagenda nga basondamu obucupa ne baleeta wano ne babupima ku kiro kati ne babawayo ku kasente. Bano abacyclinga buno obucupa kubutwala mu companies ndala kukolamu ebintu birala. So bo bagambye bajja wano olusi ne bakolerawo ku kasente yensonga lwaki tebagenda kusoma basiba wano bakerawo n'essaawa zino batandise kutuuka bagenda kwekolera ku sente naye ffe twabawabudde ng'abantu gamba wakiri mukole kano akasente deni nga mulowooza ku kintu ky'okusoma. Bo bagambye ebyokusoma tebaagala manya kubanga bo batandise kukola sente. So embeera yeeyo eri wano Kasese naye tuli mukola emboozi ebisingako tugenda bireeta mu mawulire gaffe. Omunyu live n'omunyu kusatu over to you. Eyo mubiwulidde essaawa enebeera yakazigizigi